Kulwakuna lwa wiiki eno Pulezidenti Yoweri Museveni balayogerako eri eggwanga mu kulwanyisa obuli bw'enguzi ku kisaawe ekulu awakaliisirizwa wa gavumenti Betty Kamyamagezi okukwata n'obwegendereza ensonga y'okunoonyereza ku nsi n'embeera y'abatereezi okubba ensimbi eza gavumenti. Because the victims are there. So what is the problem? The victims are there. Okwawula kw'omukulembeze gw'eggwanga kuno kulabika tekwagendedde bulungi era ebitongole bwannakyo birondoola ensasanya ensimbi n'enkola y'emirimu bitongole bya gavumenti okuli ekya Uganda Network and Corruption Coalition Uganda Action Aid ne Transparency International mu lukwalira lye batuuzizza ku kitebe kya Uganda Network mu Kampala abakulu mu bitongole bino balaze okutya kwogera kwa Pulezidenti ku buli bw'enguzi ne bategeeza ng'ekigere bwe yabadde wagira abalyake bwe bagambye nti byavaako empiza za gavumenti obutatuuka eri bannansi. Bategeeza ng'ebbanja lya Uganda mu kiseera kino bwe lyaliikiriza nga alipoota ya banka enkulu ya Uganda eraga nti ebbanja Uganda lyebangibwa bwe lyeyongedde ebitundu 49 n'obutundu 5 ku 100 okuva ku bumbi emitwalo 47 mu 100 okutuuka ku emitwalo 7 mu bina mu bbanga ly'emyaka 2 gyokka egisi kye bagambye kiteeka eggwanga mu katyabaga. The World Bank has previously observed in one of their economic updates on Uganda, that was in April 2016, that for every dollar invested in Uganda's capital infrastructure, only 0.7 of a dollar has been generated. Kiba kitegeeza nti no bwe tuba tuinvestinze dola emu gundi gye tujjayo amagoba ge tujjayo tegawera na dola emu. Kino kitegeeza nti no a lot of money ze tutadde mu investment zino tezijjeeyo amagoba nga bwe tubadde tukisuubira. Bano balaze nti ku nsimbi ezeewolebwa bwe zitakola ebizeewozesa ate nga amagoba mangi ddala era nti okusinda ku lipoota y'akalisizo gavumenti yakola eraga nti obumbi obusoba 9 bwe bukumpanyizibwa mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Ekizibu bakitaliwo ku lukiiko olufuzi obutalaga bumalirivu mu kulwanyisa enguzi obutamala kweteeka kibala nga tebanneewola obuteebuza kibala n'obutagatta bantu ba bulijjo mu kulondoola pulojekiti za gavumenti nga bannannyinizo. Kabineti ya Uganda kasita egamba tino enough is enough bye tukoze kimala era enguzi mu Uganda tujja kuba nga ikendedde. Ba scrutinizing in Auditor General's reports ze babaleetera buli mwaka bongere balondoole balabe oba Auditor General be recommending government ebitadde mu nkola. Bano balaze okutya olwa gavumenti okuyimiza abasawo bete mu KDM olwa ssente ze babanyala bategeeza nti bano ebiseera ebisigamu n'abakozi mu bitongole bwe balaba ensimbi ezibbibwa bulise kinoomu kyekibatanula okuva mu mbeera kubanga zisingira olabo ze basaba. So I think kiri ekintu ekibadde kipilinga over time era nabo balabidde ddala tino bali bakoowu and okwekalakaasa balowooza y'engeri emu gavumenti wegenda okola ki kubawulira. Bano baliko okusaba okwenjala kw'okuzira gavumenti ng'okussa mu nkola amateeka agakugira obuli akagaliwo n'okulongosa mu bbako lyeteeka erikiriza okuwamba ebyobugagga byabo basiikisiddwa emisango egy'obukenuzi. Ebirala muli okuteeka amaanyi mu kunoonyeza ku balyake naddala obujulizi obubalumika. Tulina amateeka agalwanyisa obuli bw'enguzi nga Anti-Corruption Act n'amateeka amalala. Tulina etteeka erirwanyisa okukukusa ensimbi erya Anti-Money Laundering Act. President kyayogedde kyabadde kimenya amateeka ago. Abdul Bali wanika yakusakidde gule lino.